Amakulu n'ensibuko y'erinnya Ssennoga. Amakulu n'ensibuko y'erinnya Ssennoga, erinnya lino liva mu kikolwa okunoga. Erinnya lino edda lyatuumibwanga mu ssiga erimu ekkulu erimanyiddwa, essiga lya Magunda e Lwanga. Linnya lya Ffumbe kituufu nnyo ddala, naye lwaki ab'Effumbe batuuma erinnya eryo Ssennoga? Lyajja lwakuba nti nno Magunda yali musawo wa Kabaka kuva dda, n'olwekyo yanoganga eddagala. Kale batuuma erinnya Ssennoga nga amakulu agajjayo nti banoga eddagala, ngeri gye kiri nti basawo aba Kabaka. Magunda teyakomanga ku busawo bwokka, yakola n'emirimu emirala. Magunda e Lwanga, Magunda ye Ssaabalamuzi wa Buganda, yanoganga amaduudu n'agayenga mu nvuba ye eyitibwa Kaweesa. Era y'ensonga lwaki n'erinnya Kaweesa balituuma eva ku manvu. Emmanvu eyo mwe bayengeranga amaduudu, iwe nagiyita envuba. Emmanvu mwe yayengeranga amaduudu, mwe muva n'erinnya Kaweesa erituumwa ab'Effumbe. Ate abamu erinnya Kaweesa balibuzaabuza ne Kaweesi, naye ate Kaweesi ye abeera wante. Kaweesa ye w'Effumbe, Kaweesa wa Ffumbe, ate Kaweesi aba wante. N'olwekyo ebika ebyo byawukana. Ente etuuma Kaweesi, ab'Effumbe batuuma Kaweesa. Naye n'erinnya Ssennoga ekyo kye litegeeza liva mu kikolwa okunoga eddagala, kuba baanoganga eddagala engeri gye baali abasawo ba Kabaka kuva dda, ab'Effumbe awo. Naddala erinnya eryo lyatuumwanga mu ssiga lya Magunda e Lwanga mu Mawokota. Kujjukiza okwegulira ku bitabo bye nawandiika, Olulasanga ekya mitwalo 10, waliwo kino ekiyitibwa Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengo 2023, waliwo Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku Nemba Mutebi kya mitwalo 3, Bassekabaka b'ensi Muwawa kya mitwalo 3, ate ne wabaawo n'ekino ebya ekyakafuluma kiyitibwa Enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba kya mitwalo 6. Kati labayo bino byonna ku mitwalo 25 bikutuukako w'obyetaaga. Yita ku 078 599 343. Ngambye eri 078 599 343. Utambule n'okumanya. Oyinza okubigula ng'obigulira ssomero, oyinza okubigulira abaana bo. Ku mitwalo 25 yogera bwogezi w'oli, oyita ku +256 781 599 343. Eri +256 781 599 343. Yita ku lukomolo naye weefunire ebitabo bino. Ku mitwalo 25 gyokka bigenda kutuukako. Yogera bwogezi wa w'oli, tukuweereza ebitabo bino bijje bw'abyetaaga. Mwebale nnyo.